okwaniriza wena omulabi waffe omulungi kusana abatugoberera ku mukutu guno ogwa CBS FM UG YouTube channel nga bw'okimanyi nti buli lunaku olwokusatu n'olunaku olw'omukaaga tuba wamu naawe mu nabyamizannyo ali agoberera ebyemizannyo kumutendera olunaku tuba wane waka n'ebweru w'eggwanga ye programu yaffe Nganzi Sports Kalaso nga bujjo bwetambula nze kana kuteba jabu bogere ogiteekateeka n'okujjanjula okusobola okuba nga ate ekutuukako so nga ate ne banywanyi tutambula nabo nga tuteekateeka programu eno nabo mbebaliza ddala okuba nga bakola omulimu ogw'ettendo ennyo obutakulwisa ensonga nyingi ezitambula mu nsiike y'ebyemizannyo mu ggwanga Uganda bingi ebweru w'eggwanga bikyali bingi nnyo naye ekitambula ennyo eno wiiki yeya kazannyo ka bbingwa amabingwa ak'obwongo bw'okumanya ebyemizannyo egenda okuba nga ate ekakomekkereza mu butongole omwaka gwa 2022 gye tuyita fayinaali ya bbingwa amabingwa era nga egenda kubeera wali e Masaka ku Chomas ku lunaku olwokutaano katunagenda okukola programu yaffe endala y'olunaku olw'omukaaga ng'ebya bbingwa amabingwa biwedde nga tutegedde omuwanguzi era tukakasa wano enteekateeka n'omukolo ku YouTube channel eya CBS FM UG tujja kuba butereevu nga tuva e Masaka wali digital team yaffe yamaze okuteekateeka ebyuma n'okubiwawula okusobola okutuusaako omukolo gw'obutereevu so nkuzikirira buzikirizi nti olunaku olwokutaano obeerako bulungi nnyo ng'otugoberera ku YouTube channel eno eya CBS FM UG ojja kulaba buli ekigenda okubeera mu bbingwa amabingwa nga tumumaliriza naye nga tetunatuuka Masaka kulaba ani muwanguzi ani awangudde twagadde tuteeketeeke olunaku olwo nga tukuleetera gwataafuna mukisa kulaba kwabo abagenda okubeera mu kubbiikanira pikipiki bajaaji n'ebirabo ebirala ebiteereddwawo Kyabasa tubaleeta olunaku olwa programu yaffe tunyumyemuko kisooka batubuulire mu kutuuka ku final embeera bagisanga batya then ebbanga libaweereddwa nga beetegekera final ey'okuwangula babadde bayita mu ki n'enteekateeka yaabwe ereetya ndowooza tunagenda okutuuka ku lwokutaano anaabatugoberera wano ku YouTube channel yaffe ng'osobola okumanya nti oyo Stephen Kawoya gwe bali mu kwokya ebibuuzo abitta tabitta nti oyo Fadala Ibrahim abitwalanga kaguddeyo oba yentegesale atte ebibuuzo ng'alinga eyalengedde mu babisengeka so tulina bona ku lwaliro bali mukaaga naye ebyalemera wannyindo okweggala biremeseza abasatu obutasobola kubeera nabona ku lwaliro omuli Mujabi Abdul omuli omukyalo omubwati Rosemary Nantongo then muganda waffe Shafik Kawoya tebasobodde naye nga ate omukaaga gwonna tugenda kuba nagwo ku lunaku olwokutaano ate ng'era tulinamu nekituyita bingwa extra lunaku tulina bingwa mirundi ebiri bingwa amabingwa ne bingwa extra oyo wa tiimu oba wapeya babiri bagenda kuba nga babinkanira omuliri gw'ensimbi era oguteereddwawo olunaku lwerumu nze kanakulalo jja bugere nga bwe nkutegeezezza nyongera okwebaza n'okugamba nti goberera emikutu gyaffe egy'enjawulo ng'oggyeko guno gwe tuyita official channel YouTube ogwa CBS FM UG Twitter handle osobola otugoberera tugabana bitwa tuweereza then ne ku mukutu gwaffe ogwa TikTok ogwa Instagram Facebook page yonna gye tuli bulungi nnyo oteeka mute CBS FM UG noba nga tolaba ensonga nga bwesitambula programs zino zibaayo Sports Kalaso wegera bugenzi ku YouTube channel yaffe oteekemu CBS FM UG ajja kunyiga wali video bajja kulaga programs zonna zino eza Sports Kalaso olwebyo tuze twogera ku bibaawo twogera ku byaliwo twogera ku bigenda okubaawo twabagambe tugenda kusumula World Cup kata nga buli kimu tukitematemera buli lunaku olw'omukaaga nkakaso ojja kulaba ekigenda okufa mu World Cup ebyekusika ebiri munda muli obadde omanyi nti waliwo ebisaawe byakoleddwa mu konteyina za pulasitiika obadde omanyi nti waliwo ebisaawe ebigenda ositulwawo busitulwa nga bwekyabadde World Cup bwanaka ojja kuddeyo nga tekiriiwo kinaba kitwaliddwawa byonna tugenda bikutuusaako butereevu wano mu Sports Kalaso ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube channel abutakulwisa njagala tutandike emboozi yaffe olunaku olwaleero kantandike ne Stephen Kawoya ambuulire ajja kusooka n'okutweyanjulira bw'amala okutweyanjulira ate anaatubuulira ye pressure yagikwatirira atya n'etamuwandulira eri n'asobola okwesoga oluzanyo olw'akamalirizo oluliyo ku lunaku olwokutaano Stephen Kawoya yamwaniriza butereevu ensi ekulaba babuuzeeko tutandika okunyumyamuko ensonga za bingwa nange nesiimye kusisinkana mukama wange mukulu Rajabu amanya Kawoya Stephen omuwagizi wa poliisi wano e Uganda then ebweru Arsenal on form Arsenal nga siva wala nviira awo Mawokota Katende we waffe era nga omubaka wange yoyo mwami gwe tuyita
ye kanso si ye kanso ye Kiyaga ye mukulu Kiyaga ye mubaka wange nkiikirira Mawokota North. Bingwa nga mukulu boogere bwatu bwa katono nnyo. Tiimu ya Police FC okyogeddeko otandika nnyo giwagira era ki ekyakusikiriza owagira club ya Police FC? Tiimu ya Police FC ntandika ogiwagira mu mwaka gwali gwa 2025 yatwala ekikopo kya liigi ng'erina omutendesi baali bamuyita Asumani Lubowa wentandikira ogiwagira kubanga ebiseera ebyo liigi yajjamu obuzibuzibu omukulu obuwa ebizibu byaliwo ne liigi netasobola kubeera nga bweyina kubeera ne bagiteeka mu bibinja kuba waaliwo okubuulirizawo yali minisita w'ebyemizannyo n'ebyensoma omukyala Namirembe Bitamazire bayingizawoko embeera y'okunoonyereza ku mukulu obuwa so liigi okumaliza nga obudde tebutumala okusobola okuteeka liigi ya Uganda ne baba nga bagiteeka mu bibinja naye poliisi ebiseera ebyo nezannya yalina abazannyi abalungi newangula ekikopo ekyo era ku fayinaali yakuba vira bagenda mu bunnya ne bamaliza nga bakubye 3-1 ate era nesigala nga poliisi egenda mu maaso kubanga era mu mwaka gwaddako mu 2006 yawangula ekikopo kya Sekafa eky'amakirabs ebiseera ebyo yali etenekebwa Timbe mukulu Samu Timbe nga kapiteeni waayo bamuyita David Yiga yava musajja yava lyantonde awo abasajja abaleeta lyantonde mu 1999 bakaterega Badi Lusenkayi bebaleeta lyantonde naye kati omukulu ono Yiga inaaba nga azze mu poliisi naaba nga yasibanga ekikome ekyo era akisiba ebbanga ddene mpaka bwe yavaawo neyeyongerayo so bwento bwentandika okuwagira poliisi najagala ate era yemabega bwejja mu 95 yalina omukulu Dennis Oboy yafuuka fufa pulezidenti era naye yajinjagaza kuba ensamba yaayo yalina abazanyi abalungi baka Paul Kabyomere yalinamu ba James Odochi ba Hassan Mubiru so tiimu omupiira gwe yasamanga mulungi n'abatendesi nga Angelo Ronyesi omupiira gwe batendeka ngwalinga mulungi kati ate bwogattako omugenzi Paul Asule naye ng'agiyingiddemu 2-3 etuka ku fayinaali ya Kakungulu Cup era olaba nga omupiira baseru nkuma gwe basamanga bw'obuwa ng'olaba tiimu ogyegomba ogiwagira kati olwaleero tekyali mu liigi y'ababinywera tusuubire nti mukulu Kawoyo omupiira ogenda kuwagira mu bigirigi nja gisigala nga ngiwagira kuba tiimu yange njagala nga tiimu nkimanyi nti esobola okusamba nekomawo tiimu nyingi ezigenze wansi olumu bwe ziba nga azifunye obuwagizi zimala ne zikomawo ekya Onform Arsenal bwe twali mu bbingwa wali tukyogera okyogedde lwaleero luli yali tusanyusa nnyo nekani mukana akaseera yamanya ebizibu byayo nti erina okugula abazannyi abasobola okugiyamba alisi ku bazannyi be yaguze leero yataddemu akasente negula abazannyi olaba nti atalisi egezaako sirowooza nti esobola okugera ne foomu eyo mpaka ku nkomerero naye atalisi ekuwa essanyu mukana akaseera atwogere ku lugendo lwa bbingwa nga tukyali wali tubiyite bibinja nga tukyabinkanira awo pressure wajjandolinga otya kwa bangi abawanduka nali nyumyamu ne Ssekalongo Moses nagamba katembo kankuba nga n'ebibuuzo sikyabitegera wako ekisooka bingwa akamwetabamu emirundi emeka mbenga mwetabyemu emirundi giganoza guno gulinga mulundi gwa kutaano mbadde nzija nemberamu naye nga sinafuna mukisa kutuuka mu fayinaali nga nkoma mu semi nkoma buli lwenzija nenkoma mu semi naye nesigala nga siwedde mu maanyi nsigala nga ngenda mu maaso okukola research mpolampola tugambe experience eri gy'obadde ojja ozimba kati yenyambye okutuuka ku fayinaali kuba kolono nasobola okucontaininga pressure nesobola okuba nga nziramu ebibuuzo byange bali babimbuuzizza nenekanga nga nfunye obubonero obumpisa okutuuka ku fayinaali okunoonyerezaakwo okwebikwata ku byebizannyo okukola otya weweesigama ku mikutu ki mitendera ki kwogamba nti ezo ze sources zange mwenzija content ansobozesa okubanga ate mbinkana n'abantu bano okunoonyereza kwange ku sports okusookera ddala nsooka ku CBS ye number 1 mu bintu byenteekako research kubanga bweba programu zonna bweba bataddewo programu za sports sitera kwagala kulaba n'emu nga njimisinga mbeerako nga nzigoberera ey'11 ey'essaawa 4 buli kanaku eya kumakya kuba ssaawa 3:30 mpaka ssaawa 4 ekyenkya n'endala ezibeerako ng'olwomukaaga kubeerako ebeerako kufa ssaawa emu amasaawa 7 mpaka ssaawa 8 so sina programu ya sports gye misinga kitegeeza zezimu ku binnyambako then n'okunoonyereza ng'omuntu osobola okusoma ku mawulire ogenda okugula ku mawulire ng'ago obukedde n'ofuna ku monitor new vision n'ogenda ng'oyongera okumanyako then n'okulaba emipiira egyo kati ng'amasaza gaba kwegali making sure nti n'ogalaba n'ogawuliriza nga bagaweereza nsigale kubanga nnyongera ku kyemmanyi n'okugiraba ku TV emipiira emera kati nga gino ekyaffe egy'abazungu obeerako ng'olaba kuba gw'omanyira ebyafaayo ne bakugamba kino olumu basobola kuleeta byafaayo nga tiimu tenaakusamba mupiira n'omanya liifu gundi yafuyo guno omupiira gundi tagenda kusamba olw'ensonga bweti ne bweti so kwe kunoonyereza kwange kwenzija mu sports oyo ebbanga lyobadde nalyo
nga tetunagenda mu finals. Yes. Weeraba kyoyingiza mu bwongo nga tonnatandika kwegeraageranya n'abalala. Obuwanguzi obulina obeera kinaabanga kyozza okola nti osobolera ku final munnange omanyire final eyo okuva ku final zo nga 3 ey'okula gy'oliwangula. Si bwe kiri mu osinzidde. Ngezezaako kola research gwe nsobodde okukola naye nga mmanyi nti bingwa ye nga bingwa guba mukisa gwo kubanga oyinza okwekanga ng'okoze research akumala naye niwesanga ate olumi bakubuuzizza si bye bye wakozeeko research. Kitegeeza watokoze amala kuba ne bibabuuza bibamusaako za bya mizannyo. Ogezaako kukola kati gwe bugamba amala nga ne bibalese byogamba nti tomanyi bikadde mu nsike ya bya mizannyo batokoze amala. Kati tugezaako kukola research sijaga nti omukola yenna n'omumalayo kuba ebyemizannyo biwanvu. Ebyemizannyo biwanvu oyinza okutunulya omupiira newekanga waliyo basketball waliyo netball kati ogenda okwekanga ebimu ebisomye bayinza nokikubuuza mu studio nga wakikozeko research naye ate ne bakikubuuza mu kaseera ake seconds eze 10 nekigaana okujja mu bwongo kyokka nolaba nga kirakadde kamaze okukuba nojjukira nga ansi ebadde bweti ne bweti naye nga tekikyasobola kudda omulala n'akulonda. Tubuulire olunaku olwokutaano olwetegekedde otya? Olunaku olwokutaano ye fayinaali ya Bingwa njeteekedde ngeri omuntu omulala bwe yeeteeka nti nkoze research gwe nsobodde okukola ninda bulinzi genda we banaaba batututte Masaka ku Chomas ninde essaawa yange yakumbuza bibuuzo bye banaaba bambuuzizza beena bansobodde okuddamu nja kubiddamu binaabiganye sijaga nti biki ebyo baba baseetiza bakola naye nja kugenda n'ekyo kinaaba nsobodde okufuna. Nga sinnakusiibula nakuweereza koboola abawagizi bannamawokota saagala obeere Masaka nga Ntega aleesa abawagizi abakkuba olubi bakwerabiza ebibuuzo Fadala nga aleesa abawagizi bakkuba olubi bakwerabiza ebibuuzo kuba tukimanyi ensonga z'ebyemizannyo numbers zitegeeza kinene nnyo kati kunga abawagizi bannamawokota babeereyo Masaka ku Lwokutaano ku Chomas. Yes, amanya Kawoya Steven nkunga abawagizi bange mwenna gye muli buli kiisa amanyi nti awagira Kawoya Steven. Kawoya Steven agezezzaako emirundi mingi mu Bingwa n'akuma mu semi-finals ne musigala ng'olumu muli mbulumi naye ku luno yatuuseewo nsaba mwenna Mawokota, Kampala, Buloba abawagizi bange abali mu bitundu ebyo mungoberere mumperekereko munzizeemu amaanyi polo lunaku nange nsobole okuba nga wentudde ndi muggumivu nti bebankuba ekibuuzo nsobole okukiddamu ng'amanyi nti ninako abampolo kuba tukimanyi nti buli lwobanga olina akuwagira amaanyi gakuddamu okusinga okuba nga tolina buwagizi. Ngenda kumaliriza bw'oweebwa omukisa olunaku olwaleero tubakwadde omulimu okukola ku TV oba ku radio. Yes, mukama. Ogwaniriza oba weeraba okyabula? Ngwaniriza kubanga buli kintu omusajja yenna agenda nakugezaako ate mu kukola omulimu ogwo mukolera research n'okunoonyeza kuba bemanya nti ninawe sisobola nja kujja wamamira jabs kana kulya mugaye munaye kino sikisobola naye sooka onyambe bakikola nga nkyalina obudde kitegeeza ati nagenda tukuweereza programu yange ngoredde ndi fiite okuba nti programu eyo ngiweereza. Kitegeeza oli malirivu okuyingira ku mulimu? Ndi malirivu okuyigira ku mulimu ate n'okwekwata abo abansinga sigamba nti ze mmanyi buli kimu kuba nomaaniza Nailand. Yes, tweyanzege muzukulu wa Kasujja Stephen Kawoya omunabingwa amabingwa ali ku luzannya lwa kamalirizo luli lwakutaano lwa weekend wali ku Chomas mu budde Masaka gye tugenda okugenda n'abakontanyi omukaaga mubingwa amabingwa so nga ate nebingwa extra tugenda mufundikirira eyo ekimbuusiza ekibuuzo Kawoya ono nti singa akadde kano omukisa kujja ogw'okuweereza ku TV telefayina oba ku radio ogwaniriza Bingwa bimu ku byasobodde okuba nga azimba mu bulamu bw'abantu abantu bafunye emirimu ku mayengo ag'enjawulo baweereza kuva mu mwaka gwa 2005 ng'atandika ekyo ekyobujulizi weebuli abantu bali mu kukola lwa Bingwa yabaanika eri ensi babaayo bangi aba bamanyi ebyemizannyo bino naye ng'ensi tebamanyi so tubateeka ku mudaala guno Kyabassa gwe yateekawo okuva mu mwaka gwa 2005 ate ensi nebamanya olwannamungi w'omuntu abaako ng'abawuliriza engeri gye batta ebibuuzo bino era bangi tebasigadde kyekimu so nga ate n'ekyogunjawo emirimu emirala egiri ebweru w'ebyokuweereza ku mpewo nagyo bagikolera ddala bulungi nnyo bana bawangudde pikipiki bawangudde ssente obulamu ne bukyuka. Njagala genda eri munabbingwa omulala ye Fadala Ibrahim njagala atubuulire enteekateeka ye yeeteeseteese etya kuba naye nkimanyi tawangula nga ku Bingwa kuba senga yali yawangula senga taliwo wano era emu ku nkola ya Bingwa awangula oyo tumusiibula busiibuzi n'agenda betulina b'omwaka guno tebannawangula anaamuwangula tadda temuliddamu mulaba ng'akontana mu Bingwa. Fadala Ibrahim y'omu ku bantu babadde mu Bingwa okumala akabanga n'atubuulira ku mulundi gwa kumeka naye kansabe buuza ku bantu
abatugoberera wano ku CBS FM UG YouTube channel yaffe program Sports Kalaso basobole okubanga ate program eno ya Sports Kalaso basobole okubanga ate bakumanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusalam. Kumide ku CBS FM YouTube channel mu program Sports Kalaso. Nsanyuse okubera ko wano ne bwana Rajab Kanabuli abogere era ntwalira ddala mukisa guno okwebaza mwenna abatulaba n'abawagira program n'abagigobera n'abakomentinga era ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Fadala guno omulundi gwo gwakubeka mu bbingwa kuba erinnya sipya nnyo ku bantu abadde bajja bakugoberera n'okugoberera akazannyo kano akabbingwa. Final yakubiri nenga guno omulundi gwange gwa mukaaga kuva 2015 nzija kubinkana mpolampola. Final yakubiri eyasooka wagiruuzinga esooka yaliyo 2019 Masaka Kwambyas. Yali debut final yange lero nayinamu just pressure ate nga nayinamu n'ekiwugwe egye nafiirwamu sisitamu kugamba obwongo tebuli wamu kati naye nga kyali kyakuyiga nnyo mbulamu nemanya nti final zewezitewezibeera. Oze ku final eyokubiri muneteekateekayo nga tetunagenda eri mu lugendo lwewatambula tuuka ku final muneteekateekayo olaba nti bw'okwasaganya ensobi ezakulemesa owangula debut final yo n'omulundi guno gw'ofunye okudda ku final eno wagiwuusa edda pikipiki bajaji ogitute. Allah wanabakkiriza wangula alhamdulillah kuba Allah yasalawo naye anti ne Allah ayamba yeeyambye kati agattako bugasi nti mutufu omuddu wange ono Fadala gaafubye okunoonyereza kituufu naye ne final eri yasooka ng'egenda giruuzi nera binayigamu nemanya nti owesitulawo otya n'okunoonyereza n'okubawuliriza kwanza empuliriza nnyo CBS era ebeera program menu yange yonna nagidesigninga dda erina okuweza program z'ebyemizannyo okuva ku kaliisoliiso ku makya saawa emu kitundu paka saawa 2 ekirekya ky'ebyemizannyo bwana nsejere ku saawa 2 awo 89 bwana Stephen Munda ku saawa 5 ku Kalasa Mayanzi programu zonna ez'ebyemizannyo abakamanyi ku by'obujjajja kati mpandika nnyo information oyo nembeera nnyo ku PBS Telefina nemba nga ndaba amawulire nendaba amasaza nemba nga tugoberera buli kanyomero ak'ebyemizannyo ntambula nnyo n'akatabo kange nempandika event yo nebeerawo emotoka z'empaka n'ebisaawe ennyumba yo nendawakuera nenkola ku interviews n'abantu abo bendaba nti bakugu mu field omupiira motoka z'empaka so ndabira ddala nga kati ndi mweteefuteefu kulaba nga eno final giwangula era nga abawagizi bange bonna kimanyi tebalina kweralikirira bonna nkoze revision yamala era ndi more than ready. Tubuulira olugendo olw'okutuuka ku final eno lwali lutya kuba bangi bawanduka naye nooba omu mu batono ennyo mu bantu omukaaga abagenda okubeera ku final lwali lutya wabisisinkana otya era wakikola otya ggwe okutuuka ku final? Olugendo lwange okutuuka ku final kwali kusoma nnyo naye ate n'okumanya obunafu wange wa bwali n'okusetinga target nti buli wenyingira studio njagala bubonero 20 gyenakoma okubeeranga ne ambition eyo kimpaliriza nnyo olaba nga nnoonyereza nnyo nga mpanika nnyo emikono nga nteekawo nnyo challenge eyo okulaba nga lwenyingira ne studio mba nkimanyi bano bengenda okubbinkana nabo nabo mbawa ekitiibwa of course malina okuteekawo challenge eyo manye nti nina pedigree eyo abantu bazze bampuliriza banzikiririza bali balinamu obwesige so nakimanya nti kati anytime wempandukira basina kyengenda naye ate webalaba nga progressinga natuka kota bwentu paka ku final nyongera okuzimba confidence mu bawagizi nange nze kennyini naye ate nagenda nkimanyi nti ninakola nnyo olaba nga nsetinga target ekujala bonero 20. Ekitegeeza mu njogera ennyangu gwe weeraba oli mukakafu nga tofudde ku kumanya kw'abalala na kunoonyereza kw'abalala bw'ogenda ovuganya nabo bajaji y'omwaka guno ekuli mu ndyanga? Ndabira ddala nga bajaji eri mu ttaano era mu bintu byensinga okusaba Katonda nti guno omwaka ofulume ebbingwa
Bingwa njagala kusettinga record erinnya lyange liwandiikiweko nti CBS Abdallah Ibrahim 2022 ekyo ekyafayo eba special feeling n'omuntu ajja n'abazzukulu balisoma ku byafaayo kozi tusoma ku byafaayo bya Champions League abazimba wa World Cup nti bo baafa naye amanya galugasigala nange kyelubirira okulaba nga atuukako nti notano likuwangula wabula okusettinga presidency eyo nti n'okulekawo legacy eyo nti basoma erinnya lyange njagala nnyo okuleka erinnya eryo nga mukulu ogwo gujja guddingana n'abaana bendi banzadde nga balaba ekintu ekyo bagamba nti tata singa olemererwa okuwangula omwaka guno todda mu Bingwa kibuze kiri tricky naye ekyo kijja kusooka kwerowoozaamu n'abantu bange ab'ekikugu naye nga ekyo sikiina nnyo mu pulani kati ndowooza nnyo okuwangula era wempangula awo wesigenda kuddira ddala mu Bingwa n'abasiwangudde nja kwerowoozaamu ndabe naye nga kyenduubirira kuwangula kati sigenda kowola abantu bo naawe abawagizi bonabona gye bali bakuwerekere ennaku z'omwezi nga 2 lujja kuba lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2 tuli wali ku Chomers e Masaka n'okubanga bajja tugoberera kuba mbagambye nti fayino ya Bingwa Amabingwa egenda kubeera buterevu ng'ogiraba ku mukutu guno ogwa YouTube CBS FM UG mubeereko nga mutugoberera so abawagizi ba Stephen Kawoya mubeereko bajja bakubiriza era okubanga ate musubscribinga omukutu guno n'okugoberera okulaba ebibeerako n'omukolo ogwo ogwa Bingwa Amabingwa mujja kugula bulungi abawagizi ba Fadala Ibrahim namwe mujja kubeerako mujja kugoberera mulabe fe tunagenda okulangirira nti gundi awangudde mwebwedde eno nga mugatta naye nga mugoberera omukutu gwaffe guno ogwa YouTube channel ogwa CBS FM UG abasali mu ntege nabo baligenda okubanga bajaganya wabaligenda okubanga bagakulukusa aba Rosemary Nantongo aba Shafik Kawoya aba Abdu Mujabi nga namwe ababagoberera wano ku YouTube channel ya CBS FM UG munabate mubitegedde njagala okunga abantu bo bamanye nti ddala nawe okimanyi nti olina abangi abakuwagira nyongera okukunga abantu bange mwenna awe Kalo Matendo Kisigula abo bondoza tekiriko nakubaganya birowoozo olina okujja tamuze kujja kuba munkoze bubi nnyo naye nga nsuubira mugenda kugira ina abakodineta bange bajja kuba bakwasaganya abantu bange ab'Ekisigula Kunamwaya Ngobe Nyanama Kirinyabigo Wankulukuku Freedom City awo yonna najja nankumbi abantu bange mwenna bambi basaba n'obweyongofu obungi basaba bambi mujje mumpagire okufayinaliza Bingwa Amabingwa zigenda obeera ku Chomers e Masaka ennaku z'omwezi 2 ku Lwokutaano luno n'olwekyo nja kubeera musanyufu nga mwenna muze era nsaba Mungu abaddizeewo mwenna bentambudde nabo okuva mu kusunsula mu round of 16 paka ku final tegabadde maanyi gange wabula kubadde kwagala kwa Allah nakusiima so mwenna bakunga abawagizi bange mwenna okujja naye nga final jetika boda ebereko Kalo Matendo Kisigula Fadala nga nkumaliriza singa bukyanga Bingwa awedde CBS negamba kusigaza oweereza abantu ba Ssaabasajja weewulira otuuse abantu okukkiririza mu byobawa era weewulira nti ddala kyolina kyekikyo bwempangula Bingwa kitegeeza nti nteekeddwa ekimala okulaba nga mpeereza oba oyinza ogamba nti mbambulamuko mpulira ddanga mba netesetese kuweereza ate teri muntu atagala kuweereza kolekere Ssaabasajja Kabaka ekyo kiba kirooto kyamaanyi okuweereza ku Ssaabasajja Kabaka so neyamba mweteefuteefu of course n'okubanga wembafulumisa okuweereza so okwebuuza ku bantu abansingako kuba tujja tuyigira ku mirimu experience yonna tugiyigira ku mirimu so mbafunye ogwo mukisa obviously mpangwaniriza kubanga okola ku CBS obanga egase ku Real Madrid y'Obwakabaka bamusanyufu kale tweyanzege oyo ye muganange Fadala Ibrahim omu ku bagenda okubeerayo ku Chomers batuuse ku luzannya olwakamalirizo olwakazannyo kafa Bingwa Amabingwa owulidde aweze ayagala bajaji abawagizi bwe n'abakoobodde abatagende Masaka naye butereevu ebinagenda mu maaso mujja kuba mugoberera ku mukutu gwaffe gwa YouTube gwetubakubiriza okwongera okubanga ate mugulaba okwongera okubanga mugusaasaanya okwongera okugumanyisa okwongera subscribinga program ene ya Sports Colour Show
bya mizannyo otutambulira n'okumanya. Njagala okende wa omukontanyi owokusatu olunaku lwabwe tulina ye Ntege Salim, musajja wa Fumbe muzukulu wa Walusimbi, mpira gy'ebika by'Abaganda bwasisinkana ekika ekyendiga katate yakoteka omutwe mufo kyendiga okuteka omutwe ye yakoteka omutwe agamba oyitawo tebyatambudde bulungi naye nga tubajjukiza ne fayiro y'empiira gy'ebika by'Abaganda endiga mwegenda okuttuuka ne bannafe ab'Olugave tujja bategeeza ennaku ne bajja okwekuba akapiira tulabe champiyoni b'omwaka buno. Kansabe Ntege Salim ababuuzeeko atweyanjulire atuwe n'enteekateeka ye bwe yeeraba okuwangula bingo omwaka gwa 2022. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Mwena abatulaba n'abatugoberera ku mukutu gwa CBS YouTube channel Sports Kalaso mbebaza olwokubanga mwekuumiddeko n'okweyongera okugoberera CBS. Amanya n'eddoboozi Ntege Salim omuwagizi wa Kiso Giants ne Uganda Cranes. Otandikire ku Kiso Giants otandika ddyo giwagira. Osoga wa timu ntonyo. Era kituufu. Tugamenti ompira wakatandika okuwagira naawe. Sikubanga natandika okuwagira ekyandetera first of all ekyandetera okugiwagira wa Kiso Giants bwe kubanga mikwano gyange benkuze nabo nazanyako omupiira mu masomero benkuze nabo nga nzanya omupiira ne coach first of all coach Kefa Kisala yasinga oginyagaza kuba yali atutendeka wewaka awe Gangu awe Gangu olwakasaawe Gangu Rangers we training era coach Kefa abeerawo nnyo. Coach Kefa wafuna omulimu ku Kiso Giants mu 2019 mwezi gwa June awo yajja osamoninga abazanyi Kasaawe nange nali mba ande netugenda ewakiseeyo. Sasobola kukimekinga naye abala bakimenga bitubeera nabo kati awo wenajja laavu ewa Kiso Giants ozi yampa opportunity okugezaako okuexposinga talent ye nayina nenfuuka muwagizi waayo. Olwekyo nga tekinnatuuka okitegeezebwa galina club gy'owagira yeruwe nazaali nyingi nga mpaga eri ku form Vipers KCC obimanyi kati kitegeeza n'omuwagizi wa Kiso Giants alabika takwesize akadde konna Dr. Lawrence Mulindwa muwagizi wa Express wekire ayina ttiimu naye era wagira Express kati nange wekire obako ne ttiimu gyowekaza kati ndi wa Kiso Giants ddala naye tekiŋŋana kuwagira Vipers webegenze mu CAF Champions League. Salimu ate yo tuteya twana Uganda fena tubira mabega wayo lekale kati nange bwekyo wekiri. Okay. Olugendo in fact ono bingwa wo wa mulundi gwa kumeka. Bingwa wa mulundi gwa kubiri. Eno edition yo ya kubiri nga uta mubingwa. Watandika ni mwaka kuwede 2019. Eri edition yaddako seta bamwe ya COVID. Teyaliwo in fact. Waliwo ya 2021. Seta bamwe. Okay. Kati eno ibe yokubiri. Awakolo otya mu mulundi ogwasooka. Mulundi ogwasooka najja nenkubamu awo nabakuba surprise ndowooza kirabika from nowhere okujja no imagine nga nogenda paka ku final. Ozi najja lutu yange yali esoose. Nengenda paka ku final. Ere Masaka naliyo ne mukulu Fadala. Twali naye nga tubinkana abasekalongo n'omukyala Namakule yatuwangula. Ekitegeeza kati mu njogere nyangu wetwogerera olwaleero oli mu line naawe egamba nti ozze kunona pikipiki eno bajaji bwobanga watuuka ku final ne bitatambula bulungi omukyala n'agiwangula ku luno gwaginonye. Naginonye dda because n'ebisumuzo kyaka babimpaddeko kopi. Okoze byanjawulo ki ebyo bisikiriza bakama bafu okuweerawo ebisumuzo bya pikipiki eno nga tonnawangula tubule ku byokoze ebyenjawulo. Research yenkoze mungi. Tebakoze mungi. Bagezaako naye gwenkoze bagezezaako omanyi gwenkoze kaweya yakyogedde bulungi nti gwe weekakasa nti nkoze bwe kuba kitabo nkubye ekitabo nkubyewo interview nazi naye nga abasajja abateekateeka ebibuuzo byo bwe wakomye bwoti wagenda otandika otagulula ebigere batambule saki gwenkoze subira Mungu ajja kunsobozesa. Olugendo walusanze otya nga tukyali eri mu kubbinkana mu bibinje nga tunatuka ku final wasanze otya ebibuuzo byabadde bitya experience yabadde etya okutuuka lwotuuse ku final? Sijja kulimba bingwa waguno mweno olutu waguno mwaka abadde so tricky ebibuuzo bibadde bizibu Yenga bya mizannyo nenga bakubuuza ekibuuzo osirikira ajja kunaga dayo tule awo obuzibu okuzzayo okutuula
Nayo tule. Byosi ja kulema. Kati obo yagala kusula ugo. Bo butikitiki 10. Oyagala kuyimirirawo osulewo. Kuleshe vera mo butikiti 10. Soka noloza ansanga 10 omulundi gumu. Noga banyogereka eriwa. Ogenda okuloza ansanga laje baga. Debudeyo. Nayo tule. Naye mu lugendo olwo ojjukiramu Mutendera Kigwogamba nti butuufu ogwo gwankwata ebigere ne bingira wesenga tikwali kuzza kwa Katonda alisiitawo. Gugamba nti omutendera guno mutuufu gwankwata. Omutendera gwa semi-final. Semi-final yali sort challenging. Twayingira semi-final akuliko ba defending katugambo ba defending champion finalist. Bana Mukulu Fadala, Sekalongo, Mujabi, bonna basajja b'amaanyi ng'olinawo baagalako abantu basatu. Olina ne Mayemba yaliko Fadala? Mayemba. Kati ngo abasajja bonna bazze bakuba final za Bingwa ez'omudiringanwa. Ozze nabo ku semi final baagalako abantu basatu. Ne bajja bateekawo etteeka ne bagamba ataweza bubonero bwe buti. Togenda progressing agenda ku final. Uganda pressure yali awo. Ubwo mutendera ogwasinga okumbeera omuzibu. So wakukontaining oti akyali kwetegeka nnyo oba Katonda yazza bibye? Katonda yazza bibye sijja balimba. Katonda yazza bibye. Because twalina yitawo basatu. Okumanya Katonda yazza bibye baayisaawo babiri. Olw'obubonero. Naye ne weekanga ng'oli babiri abayitawo. Neekanga nga ndi babiri abayitawo. So pressure obwogiraba nti yali ku semi-final. Yali etuuse n'okulemesa okugenda ku final. Tolowooza muti ate final ez'okuba tight nnyo okusinga ne semi-final bwe yali? Ekyo nkisuubira final okuba tight kuba ne final gye naliko Okereya 2019. Tugenda omumaliriza omwetolo ogusooka nga ndi ttale. Tewamekinga akasembayo? Akasembayo bankubirawo eno mu bibinja saabuuka ne ngenda mu Europa. Bagamba nze mbyetegekedde sijja kukolimbayo kuba manyo ekinyusi we kiri omakinga kuva kweyo round. Asogena ku round eddako ekipiki oba otandise ogirengerako weetokotera. Enteekateekayo eya final ku lunaku olwokutaano abawagizi bandyetaaza okugimanya nga tonnabakunga kujja kuwagira enteekateekayo eri etya ku final. Bajje ng'omaze okubasiikira ekifaananyi munneeyanjula obalaze nti n'ebisumuluzo aba CBS babyokesezaamu dda ne babikuwa olenze bulinzi gikuwa kutokosa. Tulage enteekateekayo eyo ddala esobola n'okukirizisa mulabi yali atulaba nti musajja yeeteeseteese kimala mu butuufu mpulidde mu Gigunde akawooya ng'ayogera mpulidde Fadala ng'ayogera naye ate ono kituufu pikipiki agenda kugitwala ku lwokutaano. Abawagizi bange bagumya neeteeseteese research nkoza awera neebuuzizaako ebibuuzo nkubidde mukulu biri munda baani wona nkola research awera nembuuzaako ne coach wange nafuna na hiringa ne coach. Mukubira babiri munda tubadde mu mbeera ya kubba bibuuzo. Kubabuuzaako bye simanyi neebuuza abateekateeka akazannyo n'okutegeka ebibuuzo. Kibyogenda mu office headmaster n'omuga headmaster wano nga nnemereddwamu. Nyambaako nambulule kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Naye ntege tulekeemu. Ebbanga lyonna siwulirako ku muyizi ate agenda yeebuuza ku UNEP. Headmaster ne muga headmaster nambuliramu wano eno. Anti kati olabe no ku CBS kati eba UNEP. Kati headmaster bebo okukyala ebo omanya abamanyi bewandikubire ne bw'otuuka ssebo oyigere mu UNEP muli obuze ku UNEP awo. Because na hiringa semi-final esigwa nenfunayo coach personal coach wange mukulu Sekalongo. Sekalongo Moses adampisaamu awo mu process ne manager Mayemba Brian bali bampisizaamu awo nanga kino bwe kiti kavali nga wane eno ne bampereza ku statistics wegamba wenyimide siwabi. Coach nkwebaza omulimu gwe badonkolera si mubi. Eshegeza sengolemerero wangula pichi banji ababalemereddwa naawe. Banji bobo okubye kuddemwa banji bemba disappointing kunga abantu abawagizi bomanyo balina banji nyo baziba kugoberera 2019 waweza omwendo gw'abakugoberera gwatuka ku final then okomyo final eyo kubiri ndowooza gye bali abakulindiridde bakungu obayite abanakuwerekera emasaka bakuwerekere then n'abanakugoberera butereevu nga bwe bategeezeza nti final ya Bingwa wali ku Kyomazi emasaka egenda kubeera butereevu ku mukutu guno wotulabira olabira program ya Sports Kalaso ogwa CBS FM UG ogwa YouTube ojja kuba okuberera byonna nga bwe bigenda okutambula. So Salim kunga abawagizi abawagizi bange naddala abali mu diaspora mukulu Katosi wicho obeerako nnyo n'ogaba update weebale kola omulimu gw'amaanyi kusaba obeereko nnyo ku Lwokutaano ennaku z'omwezi 2 kusuubira obuwanguzi buli waffe kawaida gye muli mu diaspora weebale goberera
abalala managers some awawe gangu awe waka kukyalawo yatadde order cost egenda okujja ku Chomas ene mwewandisa abanatambula okuwagirirako omuwagizi wamwe awo bamama Sam awo ku Upper Street awo mumanyiwo bulungi mugeta awo basi cost egenda simbukaawo okay tweyanzege tugoberera n'okutulaba program sports kalaso olwaleero ebadde yanjawulo omukko olwekyo kyetuze tuzimbira ebbanga eddene n'okwagala okwongera okumanya abantu bano kujja kukya nga bebakola programu zinga zenkola olwaleero nga bali ku mikutu egyenjawulo naye kiba kirungi kuba wanjawulo ojjagamba si yo face ginalaba ku YouTube channel ya CBS eyali mu kazanyo kabingwa so kijja kuyambako okwongera okumanya abantu bano nti banagenda okugusa ebirooto byabwe nga bwe tuze tubabuuza nga bakolaga nti beetegefu nabo okudda oba okukakkalabya emirimu gino egy'okuweereza ndowooza ojja kuba nga ate tubeekanga n'okubeewoonya so tubalinze bulinzi ennaku z'omwezi nga 2 okulaba ani agenda ofuuka champion ow'omwaka guno ogwa 2022 ab'emyaka egiwedde bangi olukalala luwanvu ennyo naye twagala okulaba omwaka ogwa 2022 ani agenda okulangirwa nga champion wali ku Chomas e Masaka wetugenda okubeera so mwongere bwogezi kubanga mutugoberera programu eno musobola n'okwongera okugigabanya gisharinga badde tagirabe agirabe kugiraba amanyisibwe ekigenda okuba ennaku z'omwezi nga 2 n'okwongera okulaba abakontanyi bano n'okumanya ebigenda okubanga bitambula nti bona sharinga programu eno oli n'amanya kitegeeza tomanya ayinza okubeera omuwagizi w'omu ku baana abadde tamanyi nti omuntu agenda kubeera mu kontana so abeere kale bekusubwa ennaku z'omwezi nga 2 ku lunaku olwokutaano twagala omuwendo gubeera omungi ddala ogunaagoberera nga mulaba ebigenda maaso okubanga ate bikolebwa wali ku fayino ya bbingwa wamabingwa bwe bitambudde nno ebyaleero zekanakulera jabu bogera na kuluba lwa kusatu essaawa 8 programu eno ng'ogiraba ku YouTube channel ya CBS FM UG so nga tonna ku lw'omukaaga tugenda kusabuukulula ebigenda okubeera ekatae ebya World Cup tugenda tandika okubisabuukulula nabyo tukubiriza okwongera okubanga ate otugoberera paka kikwalagana n'ebyemizannyo ne interviews ez'enjawulo tujja zikuleetera eri abannabyamizannyo abatutumufu abamajifu tukyongera okubanga ate tubakunoonyeza okunyumyamukko nabo bano bwennyininyini mu programu yaffe eno eya CBS Sports Kalaso omukutu gwaffe ogwa YouTube channel kankwagaliza obulamu awangaale Ssaabasajja Kabaka 88.8 CBS FM.